Weewaawo Sekulubita ovaawa nti nva kulya mpafu zengedde magu mpaako nze kakati nze bwentyo bwenzize ate n'olwaleero okulaba engeri gye nnyinza okusuula emboozi amakerenda nga nyugunya ku bigambo byolwawo okuwulira nga ate obyetaaga kubanga ebigambo ddagala ate akuweerera ekigambo akira akuweerera envuma wano tuzimba myoyo era tuliyoowa myoyo okuliyoowa emyoyo nno kweko kwe tukola kubanga waliwo n'enjogera mu kwebaza kw'Abaganda egamba nti ndikuma okulya nkuliyoowa omwoyo yinza okuba sikuwadde kyakulya naye nga ate ebigambo byenkuwadde bikola ki bikuzimba gwe ng'omuntu bikwongerako bikuyamba gwe ng'omuntu olwaleero ngenda kunnyonnyola ensibuko y'erinnya Makerere bangi gye musomedde eno ssettendekero abakulembeze bangi gye bafulumidde abakugu bonna be mulina baddokita bavuddeyo Makerere bayinginiya bavuddeyo Makerere abasomesa bangi bafulumiddeyo Makerere era kyekisinga okumanyikayo ku ssettendekero university oba ssettendekero simanyi oba muganda wange Frank anaafuna ekifaananyi ekyo n'akibalaga ekya Makerere university ne mugirabako abamu eyo kati bakamanyi ng'akasozi k'abayivu naye awo bayitangawo batya sooka oyongeremu amazzi mu ntamu njira beteredde yakabata eri ku ntatizo ez'entawumba tesiriira sooka oyongeremu amazzi nzije nkunnyonnyole nga wennanga bannaffe ba Lusimbi Impact Fire Service abasangibwa emabega wa Kamwensi Shopping Mall bano bo bazikiza muliro bazikiza muliro bali ayo emabega wa Kamwensi ku ludda Ettula oba ku kidde Ettula kati tulina bannaffe ba M Frank Media bakuba ebifaananyi ate era bakwata ne videos ennungi ku mikolo nga okwanjula embaga n'emikolo emirala kakati ebitabo byo webiri tukyabategeeza tukyabagamba nti tutunda ebitabo bino webiri gulayooko olulimi Oluganda kya mitwalo 3 olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri kya mitwalo 3 Bassekabaka b'enzimu wawa kino kya mitwalo 3 ne kino kye mulabako wano effumbekero ly'ebisoko nakyo kya mitwalo 3 bitabo bino byawandiikibwa omusomesa omukenkufu Munnabusiro gw'olabako era gw'owulira ku lw'olulimi Oluganda ate ne wabaawo lino eddene ennyo lino baliyita Olulasange ekitabo kino Olulasange kiba kya mitwalo 10 kiba kya mitwalo 10 kigule omanye olulimi Oluganda n'enkozesa yaalwo eno dictionary teweerabira nti eno dictionary ya lulimi Luganda era wekiri wano kirimu engero ebisoko ebyafaayo ennono na buli kimu ekiyinza okuyamba okukenkuka mu lulimi Oluganda Olulasange kyekyo kifune kikuyambeko Makerere edda awo bayitangawo Nnyanja Eradde bayitangawo Nnyanja Eradde akasozi ako Makerere bayitangawo mu Nnyanja Eradde Nnyanja Eradde linnya lya lugero oluggwayo nti ennyanja eradde tekubula jjengo naye kabaka yali Jjuuko we 16 Musirwa Kintu yali agendewo Mutaka Semaluulu owe Nakabalira ate okwogereza muwala we eyayitibwanga Mutaka wa Nakabalira bali bamuyita Semaluulu yabeeranga Nabutiti Mutaka Semaluulu yabeeranga Nabutiti naye nga yali mukozi ow'omwami omu gwe bali bayita Nakabalira kakati yali ageze kwogereza muwala wa Semaluulu Nabutiti omuwala oyo bamuyitanga Nalunga Nalunga kakati Nalunga oyo era yavaako n'enjogera egamba nti nkole mpoomye Nalunga yagoya amayuuni era ne bagamba nti ontuuse Nalunga yatuuka Jjuuko yamwagala nnyo kale enjogera ezo nazo ndibanyonnyola lwaki zajjawo lwakuba nti leero ndi ku Makerere kati kabaka Jjuuko obudde bwaziba n'asula awo ku Nnyanja Eradde anti baali batambuza bigere mu biro biri n'agamba basajja be nti obudde nga bwe butuzibyeko tusule wano tunaagenda wa enkya era bwe kyali bwe bwakya bwe wavako eddiba
ne batandika olugendo naye Kabaka nga tebanatandika lugendo yabagamba obudde butukeddeko ne wano bannange era ddala gano Makerere gajjuuko mwe mwava erinnya Makerere okuva olwo ne kaakati bayitayo Makerere naye nga edda bayitangayo Nyanja Eradde. Mugende mu maaso n'okuwagira omukutu guno kubanga gukyabaleetera bingi nnyo, tukyabaweereza bingi nnyo, tukyavumbula, tukyanoonyereza, tukyasomesa ennono ensibuko na buli kimu, tubamanyisa ebyammwe. Mugende mu maaso n'okusubscribinga, okulayikinga, okukomentinga n'okusharinga omukutu tuguwa amaanyi. Mubeere bulungi, mweraba.